Mpuliriza omulungi, weewaawo eddoboozi ssenyiga likanzeemu naye nkusabisa kisonzikirize mu bubi bwalyo lye mba neeyambisa okukuweereza. Ng'omulundi oguwedde era ne leero nkomeddewo mu kitabo kyaffe Abantu balamu Koi nga tuli mu ssuula egamba Abantu balamu Mwenyango. Ekitundu ekiwedde bwe twakifundikiridde munnaffe yabadde atunnyonnyola nti yali alinako gy'ava n'asisinkana munne bwe baasoma okumu mu pulayimale n'amuyimiriza abeeko byamunyumiza beebuuze nako ng'abamaze ekiseera nga tebeeraba. Era bwe twakomye mu kitundu ekyo nga munno oyo amusenzesenze agende amugulireko ku kasupu awuuteko, era nga bali mu kirabo bali mu kweminsa. Era bwe twakomedde ddala nga mukwano gwe ali mu kutenda mukyala oyo yali afumbye nti ddala tafumba ne bafumba. Ndowooza mujjukira nti awo we twakomye. Mbasaba munzikirize mbongereyo mu kitundu kyaffe eky'olwaleero nga tukyali mu ssuula eno Abantu balamu Mwenyango. Omugezigezi akuguza ekibira nakkiririzaawo mbagirawo, era twagenda bulembwe mu kirawo kya Guttamwavu. Kye yansaba yakifuna, nange ne mpuutako nga Manzaali Maulana gennyini. Yakwata essowaani mu kibatu ekya kkono n'akavuula ekifi ng'eno bwampita. Obbi, onzije wala wangaala nga musekuzo oba nga musolo, kano kagiti kennyini kantuuse nno mu mayuuga. Gw'okawulidde otya? Ono omukazi namumatira mu kufumba so osanga seemiisizzaako. Eky'ekiggulo ne bwe sirya, bano abakazi be tuwasa gye baliira ebyeggulo byabwe nze sibaayo. Ate oluva wano nga nkwatagana n'abanywanyi nga tuguwuuta abatunzi be batugobamu nga batuusizza okweggala. Yabyogera bw'awuuta asolobeza, ate n'adda ku muzingiriiti gw'omusezi nti omusajja oyo si mutene. Bwe yakomyewo we byaggweredde tewali yamulondodde wadde okumunyega nti woowayi oli ntayi. Twazzeemu kumwozoola na kutuuza maaso. Tuwulira enjuyi erimu ekisenge ky'eddukundu ekyalemenamu omufu obutaliibwa tekiggulwa. Embu mu mukutula nsanja mufubutukamu eddoboozi ly'omwana omuto nga likaaba. Abange ndi muno nabalema okuliibwa okuggyako nga mpeereddwa amagi g'eminya egy'obukuubo 10 n'agaŋŋaali amazize nfune ku bwekyusizo. Ate nno kankubula bw'esajja eryessezi liriko eŋŋundu z'ebiwala ebitiba obutibi biri byalungiwa okuzaama okuggwekerera. Bimiza abavubuka omuganda gw'amalusu naye tebigambikako, weekyabira akalimu obusagisagi. Lumu yabafalaasira n'abeewerera nti tewabanga yeerigombera wakaawe wadde okumugambako nti nkufa, okuggyako ng'aleese omusajja n'amwanjula alikikola mu bubba kalimujjuutuka era tanenyanga ekirimugwako. Munnange omulenzi kalimpaka teyalwa ng'agamba oba kufa mbukaagezeeko, mbukasata ye tagenda kuwangaala busekuzo oba nti njovu enguuli eziwangaala emyaka n'ebisiibo. Yeewaze ng'aganza nduuduuli ya kiwala ekiddirira ekiggalanda nga bateesa basisinkane mu mabanda. Nawe obimanyi ebiyita ekiro era njobojja bijobojje. Baabamaze okweggwennyalwe agaali amasanyu ogamba ate ekyaddako tegaali maziga nanduulu, nga nti empenduzo enkolombojje wagamidde mu kkabiri omumwanyi. Yakanda kusikaasikanyanga kayege buteerere. Kitaawe w'ekiwala ab'ekyalo be baamutemyako agenda ayamba amajjankunene gaakako teyabafaako, yaddamu kulatta. Bwe bwacca munnange mu kabugolole w'ensonyi kata zitutte. Bassebo twawe muka mu maaso g'abaana twakanda kubatangira buteesa zaayo nga waapi nga kuli kukoowola lubaala agenze. Naawe abato bamanyi waakiri bebbirira balabeko
n'amaaso ogamanyi buli kimu tegakisitulwa kukirabako mbona abamu baabuuka n'obubalangulo ng'essungu lituyiza bakadde baabwe inno kaabula katono balufiiremu. Buggala oluvannyuma yatuma Butumi mutabani we ng'amukwasizza omukira gw'embwa omukalu agobakubeko mu kiwato. Omulagirwa bwe yakola bw'atyo, mu kkungu ery'ekitalo buli omu yeemulula lulwe, ensiko n'emumira. Ebbanga lyetooloola munnange nga twemuumuunya naye byagwa ku muwala we tetwamanya gye byaggweera, wabula twawulira ng'omulenzi okuva olwo yafuukira ddala muliga. Munnange bw'ati amasanyu g'ensi n'agasubwa lwakuwalaza mpaka anti omwennyango bagweyo kyabalaba. Nakuno yaddukako tuwulira mbu ali eyo Bukomansimbi owa Pookino mu Nnabuddu. Kuno tekuli abeepankirako kankubuulire, gali waka we geewuluntira, teri agawuuna, teri agagambako nti eri ntaana. Mwennyango gwennyini balirwana bwe bamukaaba, teri kisolo kyesaza wuwe akitta bussi na ffumu, bwe kizidisimattuka akikuuba kukiremaza. Olulala nno bazzukulu banna bikolo muliraanwa we ekibanja kye gye kirannamukira bawanula ffene ne bamulya, so bulijjo nno bamweyitira jjajjaabwe. Kino kyamunyiiza nno era kyamuviiramu kuguma bukana ng'ennungu eyengera. Teyabalabula wabula yabakambazzi n'agitema n'agisuula gyonna ku ttaka, n'ebife n'ensi byako ebito tekyamumalira, n'enda abitemyetemye. Yabituuma entuumo n'abigaana abeewuwa okubikombako. Nalaba munnange ono byanyumya tebiggwaayo, ayogera kuno nakuli nga tusiibuligana, nvugirire ntuuke emukono nga bukyali. Nakayirimula mizibu, ekibi mba ntuuse mu mugga wasswa, enviiri kwe kunva ku mutwe. Navugako wano nawali nga ntuuka ku kasozi Kiziri, Kasewajjowa bwe nkavaako nkasindike n'engwa mu bakyala kimpadde 3. Kwe kumbuuza mu Luswayiri olumenyefumenyefu nti Jaro wa muzeeyo naenda wapi? Jina yako nani? Wapi vitambulisho na sigara? Nasooka kubayita bakwasi ba musolo, bonna baali beenwagiriza mu biikabuuti bakutte n'ebibundu bye nategeera oluvannyuma nti byali bijingirire. Nakasimba sitaadi nzibalage ettiketi. Wano omu kwe kumbwaguliza oluyi mu maaso lwampuliza obumunyenye n'obulala nkuma mu bwongo. Lwampisa nnyabo nne yagenda dda ezzira kumwa ne lundeeta ne kanzunzu. Wano n'omulala we yankaakira ekiggo ku ssaabiro. Nabuuka maziba, ntomedde egguunwa ly'essajja ligudde kya bugazi, nange nno ndituddeko ndifutizza, tweyodde enkalu zirippaganye. Munne waali agaludde ekigga akinsaama mmize omusumbuuseewo, bwe nsira ku ludda olulala likibwagulizza ku jjoba lya munnange bwe twali butwefuka. Teyaddamu kunyega, n'alamagirawo olw'emagombe. Ndula si ku maanyi ge yakozesa, yatagalamu katono nange saamulinda, ne muyoola amagulu n'agwa bukere, akalevu kayodde ettaka. Kyandiba amannyo mu lubu lwajjo teyasigazaamu. Omulala yalaba endiira ekuze, kwe kwagala nsamba olusambaggera mmaze emmere, njodde akagaali nkamubwagulizza. Bwe nayoola yafuna olungubanguba nnyini anyanjalizaako amagalo amegge mbuuse, mukwakudde ennyindo yonna yonna eyulise efuuye omusaayi, kwe ngasse okumukuba akalippo atalantuse okwogera ng'ali ku ttaka. Wano nayoola kagaali kange nkabuukidde lutali luno, nagenda okuwulira ng'enduulu emeze ku mumwa. Wuuyo wuuyo omutemu, wuuyo mumukwate, ab'emitala mutuyambe, wuuyo ayotta. Olusozi saaluwulira, nalulinnya si nze ndulinnya wabula muzimu. Nagiwalabula ntonnyolokoka, nkulukuta omusaayi mu mabega. Bwe natuuka ku poliisi y'e Matale ne nkyama okubategeeza bwe nsimattuse okuttibwa abapere, ng'olwo nzenna njoogiina, mpenyera mbeteggera, njagira, nsanyaladde.
Nasangawo abaserikale 2 ku mmeeza ne mbibayitiramu naye basooka kunneekeka bwe banneesamba. Kyandabikira nti olw'enfaanana gye nnalimu anti ezaali engoye zonna zaali ziyuliseyulise nga nziina. Kwe kubatokota mu Lungereza kuba nalaba olwange nga tebaluwulira bulungi, balutamattama. Olwo nga lwe bandagira nkole sitaatimenti z'akako nga bwe bibadde. Bambuuza gye mbeera, gye nkolera, amannya n'ennamba y'essimu. Olwabibaddamu kwe kunta ŋŋende bantegeeza nti bwe wanaabaawo ekyetaagisa kyonna mu musango nga kyambagirawo bajja kumpulugumiza olukomo lw'essimu ku woofiisi yange. Nakadda ku ddiba nvugirire nga nsaba omutonzi obutabeerayo kirala kinteganya. Bwe ntyo ebikajjo by'omwero nabiyitamu nga n'amatu tekuli, ne lugaba nampandako eddusu. Bwe nzibuka ku luguudo olunene lugazi ge nasala ga kuyimiriza kabangali eyali emasuka obuyobe entwaleko, musajja w'abandi teyali mubi, agisiba n'emipiira ne ginyaanyaagira n'okuwunya ne giwunya. Yambuuza gye ndaga nga bwe mmubuulira nti Mukono ku kigenda ku mbuga ya Ssekiboobo. Kwe kundagira mpanika akalogoyi kange emabega nange ntuule mu maaso. Twagenda tunyumya ne mmutegeeza nga bwe nnali mponye abatemu okummiza omusu. Yabankulisa n'ansaasira okubonaabona n'ensimbi teyazinzigyako. Bwe natuuka we nviiramu yankulisa abazigunate n'anjagaliza okussuuka obulungi, ye nadda ku gage. Nassa ekikkowe ne mpita n'emizimu gyattu, naye nasooka kusitamako ku bbali nfune ku ndasi. Oluvannyuma kamunnoomuleseewa nakawulula buwaluzi mpakaka gye natuuka ku ssaawa 7:30 ogw'omu ttumbi nga n'omukozi wange mweraliikirivu nnyo. Olwali okumpulira mu luggya, oluggi nga yalubanduddewo dda. Kyenva musaba ntereka amazzi ku ssigiri nvumbevumbe ku gawundu. Mu bwangu obw'ekitalo nga gaayidde dda, yannyiga era nampisaako ayidiini abalagala n'okusiiwa, nansiba pulasita ku kiwundu. Ekyeggulo saalya anti emmere nga sigirabamu mulaka. Nagwa bugwi ekiwummulo tulo. Nasula ndogootana mbugujja neetooziira ng'ebiwundu bitujja binjigija. Nagiranga ne mbukukujjalamu wabula bwakya mirembe. Ku nkya nalagira munnange ankimira omujjanjabi ankube ku kayiso kuba n'agatambula nga sigalina, era namusaba antegeereze ab'oku mulimo nga bwe nali ngudde mu batemu. Najjanjabwa enzingu 7 ne ku mulimu nga seesazizzaayo. Bwe nakakatamu ne ntandikirawo okukwaza emirimu gy'abeene. Waba wayiseewo emyezi 3 ne mpeerezebwa ebbaluwa eva ku poliisi e Matale ng'empita ŋŋende mpoze ogw'obutujju. Nagifuna ggulo limu, yansuza mbirowooza bwe nnaabitandika ne gye binaggweera. Nakeera ku mulimu malirize egyange olw'ebingi bye nalina okukolako bukyangwa wansi anti nga binkoma mu bulago. Nali nkyasibula bakozi bannange nga bwe mbategeeza ekibaluwa kikomonisi bwe kimpita mu kkooti nga bakuntumye eno ekubyeko abampi n'abawanvu ababagalidde enkebete. Yali tennaba na kuyimirira nga baagibuuseeko dda. Mu bukambwe obusukkulumu bambuuza oba nze eyali yeetaagibwa ku poliisi. Tebaŋŋanya kubaddamu ng'ebbaluwa enkwata baaginkwanze. Nagenda nabo bulembwe mu woofiisi ngisome n'okutegeeza be tukola nabo ebiguddewo. Nagisoma matugutugu nze nankankana ng'eyakwata ku muko. Ofiisa yamboggokera bubwa mbu bye naliko mbiveeko mangu bo tebalina biseera. Kwe kulagira basajja be kunzisaako obunnyogoga ku mikono. Nakakatako nga mbasaba mmale okukubira bakama bange essimu mbategeeze okukwatibwa kwange. Byamuwunyira jjaayo. Bankwata jjeeke mu kakondo ka Sseruwale. Bwe bankunguzza okunninnyisa bakuntumye nga siraba mabega na mu maaso, era bantuuza wakati ne banneetooloola emabega nga
emmundu bazindeezeemu, gattako okuvumibwa n'okukonjerwa nga mbu bwe natta abantu ba gavumenti awatali nsonga yonna, mpozi kw'okutwalira amateeka mu ngalo. Nakanda kwegaana, bandabulirawo obutabaddamu nsirike busirisi, mpozi nga njoya kupakkirwa mpi na kuggundwa bigala bya mmundu. Natuusibwa ku kitebe era twasangawo abakulu mu nnyota zaabwe. Baali busimbalaala mu luggya lw'ekitebe, buli omu ayogera ku kaaleediyo buli wendi nkufuna, buli kaseera owulira buvuga obutasalako, era omu yaddamu, kirabika ye yali omukulu mayinja waawo ku poliisi positi. Yayogera nti, wuuno Ssaabatemu agombeddwamu obwala, kati tuli naye wano avunaanwe ogw'obutemu, kanaamujjuutuka oba mmukuweeko oyogere naye. Mu bwangu n'akungujja ng'agenda mu woofiisi ate n'adda, neefuula ng'atabiwulidde. Gwe nasinga okwekenneenya ye yali omukulu mayinja. Yali mu kufuuweeta sigala obutasalako, ng'eriiso limumyuse limwengedde bumwanyi. Bano bantwala mu maaso ge, bamukubidde saluuti ne bamunkwasa. Ko ye towabira tosaasa. Namubuuza ekinsibya, teyannyega. Yalagira bulagizi musajja we ntwalibwe. Sergeant, peleka huyo kwa mabuso aige nkola, bastard of yesterday. Kabadde waako ka bastard kalabika ampuliriza, nkusaba onzikirize ebyaleero mbiwumbireko ko wano. Munnaffe eyasimattuka obusimattusi, abaali baagala okumutta, ate laba gye biggweredde, omusango gwe bagutaddeko. Ensi eno atakumira mpeera abankuumire, omulundi ogujjawo tunaatandikira. Mubeere bulungi, mweraba.